rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gaffe mu bujjuvu era eri abakulaba. Nze Idrisa Ahmed Kikomeko nga ndi musajja wa Njovu. Nzaalibwa awo ye Katwe bbulu omanyi okali Katwe Nuuru. Awo lujja lwa jjajjange bamuyitanga Kasimu Kyazze. N'ekijja kyaffe kyabeerangawo awo mu Katwe Kinyolo. N'ennaku zino twakikyusa ne tukizza mu Buddu. Tuli mu Kalungu ewa Sseewungu. Bwentu bwendi. Okay. Abakulaba abantu abakumanyi bakutegeerera kuki oba eri abantu boyagala bakutegeere nga taata waani? Nze taata wa Tenge. Naye nga Tenge eryo linnya lipaatiika amannya agage omwana oyo ye Saadisozi. Okay. Saadisozi ge mannya ge. Mwana wa Njovu nga nze bwendi Ahmed Kikomeko. Nze Kikomeko ye Sozi. Okay. Emyaka ine emyaka 12. Siikakasa nnyo myaka kubanga nga omanyi abasajja emyaka tubeera tugibuusabuusa ne bumbuuza bano abasigadde wansi emyaka gyabwe tubeera tugibuusabuusa naye ng'alimu nga mu 12. Okay. Boyogera ku Tenge tenge abasinga bamanyi ng'ono star avuddeyo abamu bwe bayita comedy. Gwe Tenge tenge oyinza mu describing otya era omumanyi ng'ani? Tenge tenge mwana wange ye mwana owokuna. Ye mwana owokuna mukyala wange oyo Aisha Namuli gwe nzalamu omwana oyo Tenge tenge. Ye mwana owokuna. Omwana asooka mu Aisha Namuli bamuyita Awula Sozi. Ne kuddako omuwala bamuyita Shadia Nabattu. Ne kuddako omuwala bamuyita Zulfa Mujona. Kati oyo Saadisozi gwe muyita Tenge tenge kwaddayo mwana owokuna mu baana b'omukyalo oyo. Okay. Tenge tenge ebintu byakola ku social media oba eyo mu music industry nga bwe tugitwala at large bikusanyusa gwe ng'omuzadde? Nze ng'omuzadde tebyali nsanyusiza nnyo kuba omwana wange nze ndi Seeka. Ekituufu nalibadde njagala mwana wange abeere ng'asoma Kulaani nga nze bwe ndi mu profession ey'obwa Seeka. Obwa Seeka mbulina mu degree 3. Nafuluma okuva ne ngenda mu University Madiina mu mwaka gwa 1979. Nengenda nenkola degree yange ey'okubiri kw'eiti ku ddalo ulumu 87 kati omwana wange nalibadde mwagaliza kubeera nti asoma Busiraamu. Okay. Then bw'abanga akulosinze oba tolina kyamukola okuggyako okumugayidinga ku kintu nti kibadde kibi nga katoyinza waliwo ekintu kyoyinza okumugaana okumulemesa naye ate waliwo omwana kyoyinza obutamulemesa. Okay. Pathi gye yatwala ey'okufuuka comedian kyogerako ki? Eyo omwana okubeera comedian ekyo kiri mu musaayi kubanga nze nange before singa ogenda mu backgrounds zange gye nasomera primary secondary nali so funny ekiyitiridde mu bisulo mwe nabeera nga masomero nga bammanya ebyalo byonna kati then ekyo kiri mu musaayi. Okkiriza nti talent y'owa comedian oba ekitone kirina nga Tenge tenge? Ekyo kyakirina nti kyenkugaye nti kiri mu musaayi ekyo nange nali nkirina erisinga okugezaako n'obuuza ba obbi bange kati singa obuuza nga Kibaate. Kibaate Seeka Kibaate omumanyi Kamoga Yunusu genda omubuuze eddirisa bisatu ajja kuba omubuuze kuba bo bamanyi eddirisa bisatu taata wange yali agi bisatu va mu famire ya bisatu. Obi bange mwe bali mu kibuga muno kubanga nzaliddwa mu kibuga naye nali so funny era abandi abakonga nkuze beewuunya baga nti Katonda ng'akyusa kati bayinza kunsubira mu kifaananyi kino. Tenge tenge azze ng'abeera ku shows ez'enjawulo naye tuzze tubiraba olumu ku social media nga
bambode sheminga bamwogerako byamwogerako nga gwe taata kuyisa bitya talina kintu kyonna kimuliko kya bulemu talina kintu kyonna katundu konna koyinza gaa nti oba amaaso ge galimu endali obwongo bwe talina kantu konna ne bwe mukuleetera n'omulaba n'omweyo interviewinge n'omubuuza osobola okumanya nti ono alimu akantu oba taliimu nomu bulungi ng'oggyeko biri byakola ebyagundi eri abantu abali ku social media abamwogerera bagamba abamu ne bamakinga fani mu nkula ye alabika atalina buzibu bwonna obuzibu obumu bwoyinza okumulabako nti oyinza kalinga wali obuzibu bukolebwa kamera atya kamera wali obuzibu obukolebwa kamera nolaba nti amaaso gasukise ekigero kye nolaba nti emimwa gye gisuse ekigero kye kati ng'oggyeko ebyo byebakola ebyo ye talina buzibu bwonna nebwanga obadde naye awo sina mutabeerako kantu konna kyogamba amaaso amanene ge tulaba n'emimwa eminene weewaawo n'ennyindo era singa ogenda kufuna omukisa mama we yagenda kutwala omulabeko gwekennyini oyinza n'okuinterviewinga basomesa nti omwana ono alya tebajja kukubuulira ate mugezi nnyo okusinga mu bantu nga bw'okimanyi mugezi nnyo kati gede njagala kugambye wano jo namulaba ng'ayogera ne high speed show oyo mwana tasomye amazima amatuufu okufuna chance y'okubeera nti ayingira mu bintu ebyo kuba nti mbadde munafu wakusomesa sirina fees ndi muki kati chance we bayitidde okola ki okumutwala kuba abadde asiibawo muntegedde bulungi abadde asiibawo nga okusoma kwe agendayo ku ssomero n'avaayo ne bagoba okitegera kati then obuzibu naye nyinza okugamba nti ku level entuufu ey'omwana asomye tayinza okubeera nga ajjuza level ya nasale naye abadde asobola okwogera n'Omumerika kikulaga nti wanjawulo okiraba tajjuza level ntuufu ya mwana wa nasali gy'aba asomye ng'asomye full gundi yentu ejjudde obulungi tagirina standard ya level ya nasali tagirina akuba abadde asoma nasali P1 siroza nti mama ajja kubulya ebisinga kaawo taata twalabako kusagaza Mariya ki omukulu Mariya ki y'omumanyi MC Mariya ki namulabako bulabi mu bifaananyi byendaba okwokugundi nga bandaga kuba bawaddewo abadde ampeereza obutambi nendaba nenzija nga following obutambi obumu bwe baba bampeereza nga MC Mariya ki omumanyi namulabako okugundi kuki ku butambi obwo simumanyi physically simumanyi nze kati mbeera wano ewaka nyinza n'okumala omwezi nga sifulumye era bwe mba nfuluma straight forward mu kibuga genda kugulako enjagala nakudda siyinza kutwala ddakiika ate asatu ne bagenda kutambula mu kibuga kati kibuga mwenzaliddwa ne sikimanyi nebongamba muwino sikikola ki no kati kikyuse nnyo kiki ewalaba obutambi bwe bakweza bwalimu ki byakuyisa bitya then sibirinaako buzibu nti babyampisa bubi wadde nga si bye nali njagala kuba temuliimu nalindabye nti kino kikyamu nnyo okutwala ewala waliwo kyolaba nogaa nti kino kyesittaza eri omwana sikirabanga abantu bamurostinga ne bagamba vodde omwana amubodde sheminze no kati abantu entegeera zaffe za njawulo oli nze wensinza katambi ako ke nalaba oli babeera mu comedy babeera n'olulimi olwa comedy olwokukola ki olw'okusaaga okuzannya kati then abamu kyabalimu okutegeera nti bali muki bali mu katemba ne balowooza nti byali bya reality bibeerawo nnono Mariya ki teyalina buzibu bwonna ku saidi eyo talina buzibu bwonna ate ayinza n'okuba nga sirowooza nti kyeyayogera lyakimanyi wabula ali mu lulimi lwabwe bino kiro byewakafuna mu tenge tenge tewali n'ekikumi n'ekimu tewali wadde okuggyako ebizibu mbeera ku pressure nemanya nti omwana wange yatambudde omwana wange kati nga katule these days abantu banvuma olwokuba omwana namugja muki ku bantu abalala nga njagala kutereeza ki byentereeza
ne kati bagamba nti family ino omululu ezigireke bizibu olina gye nagamba nti omwana kati bajja kujja bamukubbeko sa kyesinga ebyo byonna biba bizibu. Buli lwobeera ne serebu nali ndowooza nti baserebu okubeera nti babeera ne security kibeera ki kwejalabya no sikuba kwejalabya. Bwoli bwabeera nga afuusa ow'enjawulo ku bantu wabeerawo security beyeetagisa ey'enjawulo era kuba si buli muntu nti ayagaliza. Tofunanga ku ssente ze wadde ng'agenze ku shopping? Kati kye nali badde nkugamba ebyo nali badde saagala byogerako kubanga tebisaana. Bwe mbikugamba oyinza okunakuwala. Nyinza okukola nti omwana wange ne t-shirt tagirina eyaki ey'obwa serebu bw'omuwulira. T-shirt nalaba mupamugoni nalaba mu kamera nga fikifama ikamu essimu sigirabangako. Nalaba nga bamuwa laptop sizirabangako. Ebyo nali badde saagala byogerako kubanga tebiri ogera muzeeyo ofuna justice for tebyetaagisa. Tujja bitereeza ebisigadde kubanga yensonga lwaki nabajjako omwana ne baga nti then njagala tubeere nga tutereeza engeri omwana gy'ateekeddwa okubeera ng'afunamu mukadde gy'afunamu n'omuntu abeera naye engeri gy'afunamu amukozesa kyokka kye twagala okutereeza. Naye tusuubira nti kijja kutereera. Omwana ali mikono gy'ani essaawa era biki by'omusuubiramu? Essaawa eno omwana ali mu mikono gya muganda we mukulu we bamuyita Sozi. Yabeera naye ennaku zino gy'ava n'agenda ku ssomero okutuusa nga tumaze okutereeza management entuufu. Tuyinza okumuddiza ababadde naye singa tunaba tutuuze ku ntegeeragana. Tuyinza bamuwa essaawa yonna kuba tuwuliziganya ne tubabulira nti kyo kituluma ne batusuubiza okutereeza n'ensonga eyo singa tulaba tubeesize mu mpapula nga si byakamwa tuyinza omubaddiza bwe tuba tulemaganiddwa tujja kukisalira amagezi tunoonye gwe tunaamuwa omulala. Nga tumaliriza oli willing okutwala ekitone ky'omwana w'omu maaso n'omufainansi? Nze siyinza kusitopinga mwana ku kyaba agenzeemu kasa kiba nga si kibi. Kinyinza okulwanyisa singa aba agenze mu bisiyaga agenze mu mwenge nebikinyisobola okusala nenga nti omwana mukyayi nakira naye kati ekyo kiri sikiraba mu buzibu okujjako nga olya n'abundaga nga olya n'abundaga nti buno bwe buzibu naye nze obuzibu bwe nali nkyewalamu sisanyukira mwana wange genda mu bbaala sisanyukira mwana wange kugenda mu bisiyaga ng'ebyo sisanyukira mwana wange kunywa bitamiiza the threats eziri gyendi mu ekyo kyalina. Threats kwamba zensuubiramu owuliza kisa okuvamu ebyo byakola kugenda mu bbaala kunywa mwenge bisiyaga byebyoka bye bineeraliikiriza naye bino ebisigadde nti akola ebyo komedi we simulina kubuzibu era nembeera happy lwaba amukozi nga temulimu biri mbeera happy nnyo kubanga nange abantu tte abamwesibako batya no omuntu tebamwesibako bwesibi omuntu abainako ne gyava ne bw'aba afudde omulambo baguzza ne guba gufiiriddewo agulina bannanyinigwo teri ayinza mumwesibako. Waliyo DS simanyani bazitaani DNA gyeziri kama waliyo ebintu biyinza okutawuluza abeesiba ku muntu ku mwana biki bingi. Amina. Omuyimbi gwe bayita Chris Brown namuwulirako. Yagamba okujja Uganda agala kukola vidiyo ne mutabani we. Chris Brown omumanyi? Chris Brown bwabaze nze tewaliyo muntu yenna gwe mpulira nti kyanjawulo kuba mbaddeko omubi nze singa nyinza okugamba Kabaka Mutebi omulaba mu kiseera we yabeererawo emmoloka gye yali atambuliramu executive yali ali mu bulamu nga nze bwe nabeereramu bwe nalimu ng'avubuka bwe nalimu so siwali kipya nti waliwo essente eziyinza okunsuula eddalu waliwo embeera eyinza no tewali mbirabye ne jjajjange kati alina amaka Germany yali ambassador wa Kabaka Muteesa kitaye Woono ali Germany nakati jjajjaffe omukyala gwe twayitanga Jjajja Mutiini twakamala muziika Ekabwami nakati Ekabwami bayitayo Ekabwami wa jjajjange bayitayo Mbuga bayitayo ki
Mutebi bw'aba azze mu lujja lwaffe ajjanga mwana tajjanga kabaka nga zzeeko abwana. Bwe kwegamba Ronald basudde kanyini okumugambako akantu katono nnyo okuyinza okuweyingira weeti ye. Ye musajja yalina ku kaalo konna akali mu Uganda nga kaalo konna alinako kasitowa ke bayitanga growers ak'emmwanyi. Kati ye weeti ye ntono. Kati ye family bwebanga yali yazitowa bwatyo kati dena ate buno busa mambyo naawe. Tewali kiyinza kuntwala nti kyanjawulo. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Osigaye mama. Nange mkwano. Osigaye. Amanya gange nze Aisha Namuli Idris. Nga gwe maama ani? Nze maama wa Saadi Sozi. Gwe mumanyi nga tenge tenge Lwango. Tenge tenge Lwango yaani ewaka? Ewaka Lwango mwana wakuna mu baana 7 bennina mutaata we. Mwana wa 7 adda ku mwala era omwala n'amuddako ali wakati w'abawala babiri. Mwana mulungi waddalumu ayina eddalu lye ng'omwana era kuno kwonna amanyikiddwa n'omubuuliza ali waggulu ku stage nga ngenda kuno abantu abasinga obungi bamanyi manyage matuufu buli omu amunyikira emyenga nga bw'ayagala. Abalala bamuyita Besigye, abalala bamuyita Maaso, gonna amanya bagamutuuma ku lwa maaso g'endowooza simanyi. Naye nga muntu ali social mukwano gw'abantu abasinga okujjukuna abavubuka bonna abasajja abakulu ayanguyira buli muntu bamutuma talina buzibu. Mama, abantu bavudde bangi nga bagamba bwe bazaala tenge tenge. Simanyi lwaki naye kuba ffe tenge tenge akulidde kuno twali tuwangalira ku mugenda gye namuzaalira. Taata we n'agula wano n'azimbawo ennyumba eyo ne tumuvinga okudda wano ng'alina emyezi 3 era ebbanga eryo lyonna tubali tuwangalira wano waakulidde. Kyekyalo kwamanyira kyekyalo kwe bamumanyira kuba abantu abasinga obungi bavuddeko baneighbours baffe olwekuba yunura yatwalawo naye nga kuno kwawangaalidde kwakulidde. Okkiriziganya tenge tenge okufuuka comedian? Nandibadde sikikkiriza naye Allah yasinga okumanya. Nandibadde sikikkiriza kubanga kirimu nakyo ebizibu bingi. Obeera ku pressure. Kati nga waliwo ebiseera Michael yamutwalanga n'abeera naye ekiro ssaawa 2-3 n'otuka omukubira essimu banaye muli luddawa. Nga kikuteeka ku bunkenke nga omuntu atambudde n'omwana w'ekiro. Bye bamwogerako, bye bamubodde shaminga, bye bamusekerera. Nze nga maama tebimpisa bulungi. N'omwana wange nga muto byalinga bimuyisa bubi lwakubanga akulidde mu bantu nga bamunikira eminga amanyaluza n'akimanyiira. Twatukakiisa n'agamba nsaba Allah anzijjeko gano amaaso ampa amalala. Ne mugamba atofaayo ne taata we yalina amaaso weegatyo manene naye wonna okulaga ajja kukendeera. Kati nze ne kimuweesayo n'akivaako ekyo naye nga yakulanga awulira buli omu amuyita linnya lye olw'amaaso ge. Naye nze tekimpisa bulungi kinnyigiriza nga maama we. Ate abamuvuma? Of course tekiyinza kumpisa bulungi era kimpisa bubi. Taata atugambe talina kirungi kyali afunye. Naawe tolina kirungi kyewali ofunye mu Lwango? Sirina kiri awo kye naniifunye. Sirina kyenyinza kugamba nti kyekino. Kujjako kubwayo bane bakuwaayo ekizike yali andeeteddeko ekizike. Ani yakireeta ekizike maama? Lwango yakireeta nanga Mike akikuwadde okinywemu soda. Naye ng'omwana nga amutwala buli nnaku amufulumya ewaka mukeera ssaawa 4 n'atukubira essimu omwana mumuweereza waliwo amwagala n'amukomyawo ekirufu okusooka twamanya kumanya nti gwali mulimu kukola mulimu kwati yatugamba nti babikolamu ssente. Yajjanga alaga nti omwana yasooka n'antuukirira ye nga Michael. Nangamba mami Lwango nga tanakumufuula Lwango nga sinabitegeera ebyo kuba nze nakabitegeera myezi gino. Nangamba wembula abadde ayagala omwana oyo amutwala amuweerere abeerere banne. Ne mugamba sobola kufa mwana wange kumutwala kumweggyako nga mulekwa kuba wano weetuli ffe.
N'agamba ate alina byakola, alina byalimu ne banne, ate akuba ssama, biki bikyakola ebintu banne batasobola kukola. Ne mugamba ebyo abikola bya kaseera, ze sakyolanga kikulu, nga yabikola bya kaseera kuba ffe tugaana kusengukawo. Kati agire nga abikola, kubanga tugenda kuvawo, tulaba otajja biddamu. Nenkivaako, teyangambako nti omwana ali mu TikTok. TikTok y'omwana nze ngitegedde mu December ndowooza. Evuddeyo n'angamba ku bya TikTok. December awo nga girira okuggwako. Obadde tobifollowinga bimanyi? Nga ze sina kye mbimanyiiko, kuba waliwo n'omukyala awo nebba wange yangambako, mama awula omwana wo tumulaba gundi yamuweereza ku WhatsApp gundi ye, waliwo omutabani we bagimuweerezaako nga takadi mwali ng'akuba samanga n'agamba mbu this is Uganda, this is the part of Africa. Nze saabitwala ng'ekikulu nga manyi bya muzannyo by'abaana. Nenkireka awo. Kwanza ku TikTok sigirina kyenjagalako nnyo kiri awo. Nambadde sigifollowinga sigiriiko. N'essimu yange yajjula yegindi gye nasooka okusiimulamu nasigala ku WhatsApp. Kati bya TikTok nga sibimanyi nnyo naye nga omuntu akugamba naye n'okireka awo nga tolina kyekimanyiko. Kati Michael yajja okingamba mu December alo nga gwaka gy'ombuulira ebya TikTok. Naye nga ffe tumanyi bya TikTok nze nga sibimanyi nti bya mulimu bakola bagufunamu ne ssente. Nga mama okikkiriza omwana wo muzanyisa katemba olw'enkula ye? Nandibadde sikyagala bwe kityo. Katemba nga katemba abantu bamuzannya, baana ffe twabizannyanga mu masomero, naye ekyokugamba nti bamuzannyisa lwankula ye nandibadde sikyagala. Maria ki abyogerako byayogera? Byampisa bubi. Bitya? Engeri gye yavaayo n'ayogera, simanyi omukazi, abakazi nammwe mulimba. Temwandisanye, so omusajja akwata ssente n'ogera n'ozaala omwana, omuzaalira omwana bw'ati byannuma. Ebyo tosobola byogera ku mwana wa munno, okujja nga toli muzadde. Ko omwana nga taliiko bulemu, talina bulemu ng'abantu bwe boogera, sima baamweggyako kubanga alina obulemu. Talina bulemu, takolangako kintu kyonna kiraga nti kibi mu bantu, kyoba kya bulema, so byampisa bubi. Saabisanyukira, sobola kukikweka ekyo. Sina kyenyiza mugamba kuba omuntu yamanyi obanga katemba we bwatyo wamukola. Bw'abanga katemba we bwatyo wamukola, Mukama yasinga okumanya, sina kyenyiza mugamba naye kyannuma. Kyannuma. Ekyo yayogera kyannuma. Yo nga toli muzadde gw'oyinza obutalumwa. Tata tulage mama tulageeko ku buwandiiko. Sina birth certificate, nina kadi ya bugeme. Okay. Yasa adisozi. Yegamba nti alina emyaka 11 tanabagijjuza. Kadi ezo yazibadde z'Abaganda kwansirekera wamu naye no yeeye. Amanya ag'amatuufu yesa adisozi. Namuzaala alina ebipimo ng'eby'abaana abalala, alina kilo 3.2 kilograms. So talinako obulemu omwana wange. Ate ate tumugobangako, simanyi tetumusuulangako nga tubagamba mbu simanyi omanyi kuwabanga agamba nti omwana twamusuula. Kati omwana gwe twasuula ye aba ayinza ate okuba nga abadde nga atamukomyawo mu bazadde be nga ate yamulonda kasasiro. Sirowooza nti omuntu ategeera aba alonze omwana agana eripooti nga poliisi nemulekerwa aba omwana ng'alina obuvunaanyizibwa bwe oba nemumuggyako. Singa wagamba nti bamugya kasasiro sima bamusuula yandibadde yamwina ne batamwina tamuzza ate waffe mu bazadde be.